All right, just in breaking news. Olukwe Lwokukwaata Joel Ssenyonyi lulabika lutandise okulukirwa. Olunaku lw'ejjo Muhoozi ng'ayita ku mukutu gwe gwa X yavuddeyo n'alagira ababaka aba PLU abali mu Parliament okunoonya engeri butya gye bayinza okuggya Joel Ssenyonyi ku kifo ky'obwa leader of opposition. Kino kyavudde ku post Muhoozi gye yakoze ng'agamba mbu Ssemujunganda ne Joel Ssenyonyi be baddako after Lukwago. Joel Ssenyonyi n'akozesa omukutu gwe gwa X n'amuddamu era n'amugamba nti gwe omanyidde bali abakomba akabina abatasobola kwogera ku bibi by'okoze, naye byonna by'okola bigenda kukuleetera obuzibu essaawa yonna. Now, just a few minutes ago, Joel Ssenyonyi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu so I'm told there is a plot to potentially add me onto the terrorism file of Butambala or one of those other files in court. I've said previously, when you fight corruption, it fights you back. Similarly, when you fight bad governance, it fights you back. But we shall overcome. Hashtag keep government in check. Bassebo ne bannyabo. Kyekyo ekiriwo. Abasajja bamaliridde okuteeka Joel Ssenyonyi mu kaduukulu okusinziira ku gaafunye nti waliwo olukwe lw'okumugatta ku fayiro ya Muwanga Kivumbi terrorism charges ez'Ebutambala oba any other charges oba cases mention amusajja abafuukidde akayinja mu ngato mu Parliament. The only way gye bayinza okulwanisa ensonga eno kwe kubanga bamujja mu Parliament y'eggwanga Uganda. So okusinziira ku Joel Ssenyonyi agamba bali mu kukola lukujjukujju kulaba nga bamuteekako trumped up charges. Of course, we bamussamu ezo charges in case nga bakikoze, kino kiyinza okuba nga kibawa oluwenda okukola buli kye baagala akaseera Joel Ssenyonyi kanaabeera ng'alwana ne bino bi charges. Bassebo ne bannyabo. Of course, anything is possible. Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Omusango gwe baamussaako terrorism. We all know, very well know. These are all trumped up charges. Now, the leader of opposition era avuddeyo n'abagamba nga bukyali nti ye omulimu gwe gwa keeping a government in check. Ngenda kuddamu okwogera kino era ngenda kuddamu nkiyise waneeno. Idea General Muhoozi okukwata Joel Ssenyonyi n'amukola be yakoze Lord Mayor Erias Lukwago. Ekyo idea him. Ebyo bino nga bikyali awo n'olutalo lwa General Kayinde Otafire nalwo kirabika lubulamu enku ntono nnyo nga bw'okiwulira. Otherwise, Joel Ssenyonyi yakulaga nti is not moved by anything. Talina gwatidde, talina gwagenda kutya, agenda kusigala nga akola omulimu gwakola. Kyovala bagambye keep government in check. Ekimu kubiraga nti tewali muntu yenna whatsoever agenda mujja ku mulamwa gwaliko. In the same way, different propagandists batandise okubaako ebintu bye bateeka ku mikutu egy'enjawulo. For example, Kakwenja Lukira Basajja alina posti yatadde mu kutu gwa X olunaku olw'ejjo ng'agamba nti Geno Kaine Waragi Muhoozi, if you have balls, come and arrest me. Your head is as empty as your balls. N'ateekako wansi Joel Ssenyonyi. Ng'omukulembeze, Right Honorable Joel Ssenyonyi yakutte caption eno n'agamba nti I disagree with Muhoozi, but I'm not vulgar. That's not how I do things.
I will always communicate my disagreement in a principled manner. Stop your forgeries, Kakwenza. Sometimes zina nebuuza Kakwenza. Sometimes biki byabeeranga avuga. Akolera ani? This is a fella that has always been controversial mu bintu byakola. And he looks like an intellectual. Naye when you omanyi bagamba oyinza olaba omusajja nga ayambadde amasuuti n'olowooza nti intellectual. Naye let him there open his mouth. Otandika owulira bwe kawunya. So Kakweza, people are going to start doubting your obwongo bwo. Abantu bagenda okukudawutinga n'ebikuvaamu. Like seriously. So Ssenyonyi avuddeyo naye distancing from such statements era nga yagamba nti nze ebyo sibikola. Now, Muhoozi Kainerugaba era ng'ayita ku mikutu gye egya X avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti right now I'm only a CDF but one day soon I will be president of Uganda and I will call both my uncle President Kagame and my big brother President Tshisekedi to resolve the issue. Ezimu ku tweets zaakoze olunaku olwaleero ezitrendinze ennyo njagala kubanga nzikuyitiramu ggwe atulaba oba oli awo onoosobola okumanya wa wetuli. Okay. Eno yagikoze just a few hours ago. Yagambye nti I propose all the opposition join PLU and we capture parliament for Jesus Christ and the holy blood of the Bachues. Kati omukulu omu ku ndigaze kabana n'agamba nti PLU kuzuukira n'obulamu akkiriza ffe newankubadde ng'afudde aliba mulamu Yokaana John. Nze bitwengo biraba nseka busesi. Olubiraba I just laugh because I'm seeing clowns. Tugera tukekiseera PLU efuke comedy efuke group ya comedy ate national platform kasitodi eyimbamu kiba kizibu nnyo kusigala ng'oyimiridde. Abaana bali baleka baliko omusaayi gwa Yesu NUP tosobola gyeyimbamu. But anyways gega amawuli genjala okutuusaako. Twongere okusabira ennyo Joel Ssenyonyi okumuteeka mu ssaala zaffe tomanya.